Mukama yeebazibwe yennamusa eyaffe ey'obukristaayo naddala abalokole nga wengimanyi. Amannya nze Washington Ssebina Kaggwa, ndi muweereza wa njiri ya Mukama waffe mu Kampala wano, obuweereza babuyita Kingdom Covenant Ministries, era nkulembera n'obulala babuyita Leadership 555, buno bwakutendeka mu byabukulembeze. Nja kwogera ku nsonga y'okulokoka. Ebibuuzo bye wandyebuuzizza nti omuntu alokoka atya? Ani alokoka era ani alokola? Kubanga okulokoka kifuuse common ennaku zino, kyekimu ku bintu ebyogerwako. In fact kifaananyemu ng'amadiini bwe gaatandika. Christianity waliwo ekyafuuka eddiini y'eggwanga, abantu ne bakikkiriza nga buli kinomu olina kubeera bubeezi ekyo. Kati n'otoyita mu prosesi n'otomanya kyokoze neweesanga ng'oli mukristaayo. Era bangi nnyo bazaaliddwa nga bakristaayo. Kakati ennaku zino waliwo n'omudidi bangi nnyo abaga nti balokole era baalokoka mu ngeri yaabwe. Nja kutresinga ekigambo ekyo okulokoka gye kiva. Kiri mu byawandiikibwa mu njiri ya Yokaana essula ey'okusatu nnyo 16. Nja kusoma mu y'Oluganda, nja kukyogera mu Luganda kuba mu Luzungu gye nkute ya Luzungu, naye omanyi Oluzungu ojja kusomayo. Bayibuli yogera bw'eti mu 16 nti kuba Katonda bw'ati bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli yamukkiriza aleme okubula naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Akagambo ke bakozesa that whoever believes in him may not perish but have everlasting life. Akagambo perish kalaga nti waliwo okuzikirira, waliwo okusaanawo okw'emirembe n'emirembe, naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Verse 17 neegamba nti kubanga Katonda teyatuma omwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. So ekigambo ky'okulokoka kitandikirawo okuwulirwa. Katonda yatuma omwana we ku nsi kulokola bantu. Mu bumpi birange nti ye mulokozi yekka yasobola okulokola abantu. Naye gyatwetegeeza ekigambo kino okulokoka nga tukiwa ebifaananyi ebyenjawulo, tuleke tutegeera okulokoka kwe twogerako n'engeri gy'oyinza okulokokamu. Okulokoka kwonna kubeera mu kuwona akabenje akaba kakujjidde olw'omuntu eyakakusuddemu oba kaweesuddemu ng'ogenderedde oba akatego ke wagguddemu. Kati osobola okwerokola mu kabenje ako bw'olaba kanoga nti kino kye mbadde nkutte kikyamu n'obuukayo oba weerokodde. Ate osobola okulokolebwa nga ggobayo tategedde, nini wabaawo akulaba ng'oli mu buzibu n'afuba akuyamba akulokole kubanga gwe obuzibu tobulaba naye nga teyabulaba. Kati olina okukopaleetinga naye kuba yakugamba nti oli mu kabenje gw'okyalowooza nti oli bulungi. Tayinza kukulokola okutuusa nga naawe okkirizaganyiza naye nti oli bubi n'oyagala okulokolebwa. Ate ku ludda olulala waliwo akusuula mu kabenje, ye talina kirowoozo kya kukulokola, tayagala kukulokola era ayagala osigale mu bubi obwo ozikirire. Kati mu sinariyo yaffe ng'abantu ku nsi, Katonda mwayogedde nti Katonda bw'ati bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kino kye kifaananyi kyatuwa. Katonda bwe yatonda omuntu ku nsi kuno yamutonda mu kifaananyi kye era mu ngeri ze n'amussa ku nsi n'amuwa obuyinza ku nsi kuno okugifuga era n'aba ng'alina enkolagana ne Katonda. Naye omuntu n'ayonoona, bwe yayonoona n'ayingiza ekibi n'okufa. Omuntu tasobola kwejjako bintu ebyo, tasobola kwewonya kufa, tasobola kwejja mu kibi. Kati ako kabenje ke yagwamu nga sitaani yakamusuddemu, sitaani talina pulaani yakumuyamba kuva mu kibi wadde okuva mu kufa, ate n'omuntu talina busobozi bwa kwejja mu kibi wadde okuva mu kufa. Asigazza omuntu ayinza okumuyamba omu yekka ye Katonda, asobola okumujja mu kibi, asobola okumujja mu kufa. Kati mu context eyo mu mbeera eyo, Katonda mwatumira omwana we ku nsi ajje alokola abantu okuva mu bibi byabwe ne mu kufa, bawone obusungu bwa Katonda obugenda okugwa kwabo bonna abataakyuke abatalokolebwe. Kati ani alokola? Katonda yalokola. Alokola ki? Alokola abantu ab'engeri ki? Abawulidde obwetaavu obw'okulokolebwa ne bategeera ekibagwanidde okukola okulokolebwa, ne basalawo okukoowoola omulokozi nga bamaliridde okulokoka, bwe batyo ne balokoka. Nze nabuulirwa enjiri eno myaka egy'ensanvu even before that, era nali nkyasoma Kololo mwaka ogw'ensanvu nasanga abavubuka aba Scripture Union ne banfundiikirizaawo ku kasonda ku kkubo, naye mbawuliriza naye nga njagala banviire mangu kubanga nali mpulira nswala nga bambuulira ebyokulokoka, naye bagenda okunteera nga banjatuzza obulokozi, era nagenda ku ssomero nga ndooza nti ndooza ndokose,
naye kuba omutima gwawe gwali tegwewereddeyo ddala byakoma mu atrium era nakomawo nga ndi mwononefu nga bwe nagenze amakulu nali saagala baali bakinteekako buteesi ate waliwo omwami omukwano gwange amita Paul Kinataama y'omu ku baweereza abakulu mu Full Gospel Church naye bwe yalokoka yansooka neteeganga nga ayagala okumbulira enjiri namulengeranga neeri nensala ekkubo nga nze sibyagala kubanga wadde okulokoka kunneetaagisa naye nze nali sikyagala era nga saagala abimbuulire naye wawera omwaka ogw'ekinaana omwezi ogwa November ennaku z'omwezi nga 3 mu October nali mmaliridde ku bye nali ntegedde okukyusa obulamu bwange mbuwe Katonda ku luno nze namweyitira era November nga lumu nga ndi mu kkanisa eyitibwa Maranatha yakulemberwanga omusumaali weta Joseph Nyakairo ne mpaayo obulamu bwange eri Mukama waffe andokole nandokola saamanya bwagenda kukikola nze nawaayo obulamu bwange ne kyafuuka experience yasonyiwa ebibi byange nawulira emirembe gya Katonda nawulira essanyu ery'obulokozi nawulira okukyusibwa era okuva November nga lumu omwaka ogw'ekinaana nafuuka muntu mulala obulamu bwange bwawangisibwa ddala kati sinze neerokola naye nakoleragana wamu n'omulokozi ku luno nenzikiriza ndokole sitaani teyayagala kundokola kubanga tabanga na pulaani yakulokola muntu gwasudde mu kibi kaakati okulokoka kuno si gwe kukyagala bwagazi kirimu okumanya bwe balokoka awulira nga ayagala kulokoka kiva kuki aba ategedde nti waliwo omusango n'akabenje bw'atakyuka kudda eri Katonda ayinza okubeera omulamu ku nsi naye bw'anaafa ajja kusanga omusango ogw'emirembe n'emirembe bw'ategeera nti Katonda yawaayo ebbanja ery'okusasulira omukozi w'ebibi n'akyusa omutima gwe n'akoola Mukama waffe amuyanaga nti Mukama nzuuno njagala kukyuka olwaleero nnyamba Mukama waffe ng'ajja ng'amulokola mu kulokoka kuno akuzaala omundi ogwokubiri gwe mu magezi g'okkiriza akufuge ye mu kutegeera kwe akuzaala omundi ogwokubiri kyenje ebeera mu mutima gwo mu mwoyo gw'omunda si mu magezi so okulokoka si kwegatta ku kibiina ky'abalokole okulokoka si kuyoya buyoyi nti njakulokoka okulokoka kuba kukoola Katonda kuba kyawandiikibwa olulituuka buli alikaabirira erinnya lya Mukama alirokolebwa yengeri gye mmanyi okulokoka kwa ddala waliwo atulokola tukolagana naye nga tukkiriza tulokole naye sitaani tayinza kutuyamba kulokoka Mukama